His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero olunaku lw'Olwokuna alumaliddeko mu bitundu by'e Kabale. Era embeera olwaleero temubeeredde nnyangu nga bw'azze atambula ennaku esatu ezaasoose, kubanga olwaleero lubadde okutuuka mu disitulikiti y'e Kabale. Asanze Amagye Gamwekiise edda n'ebimotoka by'amazzi ebizikiriza omuliro, ebya tiyagasi nga babipakinze dda ku kkubo, n'abamasasi nga bageetimbye dda, ng'oyinza okulowooza nti waliwo omulabe gwe bagenda okumeggana naye. Kyagulanyi Ssentamu olutuuse azze n'abaana nga bamuwerekerera ttiimu ye nga bw'etambula bulijjo. Amagye tegaludde ne gamusalako nga balowooza nti abaana obaoliawo banaatya ne badduka ne bamuwabulira n'asigala yekka yekka. Kyakoze naye ng'alagira abantu be nga bazipaakinga mu kkubo. Abaana nga bagamba tetuva wano pulezidenti waffe waali. Abaana b'e Kabale omulimu gwe bakoze olwaleero gwa njawulo nnyo, kubanga batabukidde abasirikale ne babalaga nti temugenda kututiisatiisa. Babagambye ffe tuli b'e Kabale tetuli beeri bulijjo bwe mutiisatiisa. Abaana b'e Kabale bagaanye okuvaawo, baganye okusegulira pulezidenti omuleka yekka mu bbanga. Bwe batyo ne balemerako ku poliisi okutuusa lwe bagenza okulaba ng'embeera ejja kwonooneka bwonoonesi, kubanga abaana b'e Kabale nabo babamanyi babatiira ddala. Kivuddemu DPCS tudde Bukolokolo n'agenda ayogere ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabe ng'osanga embeera ekkakkanamu. Bw'atyo batuusa ekiseera ne bapondooka nga balaba nti tebalina kyakuzzaako. Balabye nga tebalina kyakukolera baana abalina Kyagulanyi Ssentamu kubanga bangi. Balabye nga tebasobola kukwata Bobi Wine kubanga tebamanyi singa bamukwata ki ekibadde kiyinza okuddirira mukadde ako. Bwe bati era bamusigulidde ekkubo n'ayitawo ne beeyongerayo gye babadde boolekera, kubanga badde alina okugenda ku leediyo gye badde agenda okukolera pulogulaamu ye ey'okumakya essaawa 5. Abadde tannaba kutuuka era n'asanga road block ey'okubiri. Kwegamba olwaleero ddu lubadde lumutambulidde si bulungi n'akamu, kubanga bataataaganyiza nnyo entambula ze. Bulijjo ayita kaweweevu, naye ate olwaleero olw'e Kabale ndowooza babadde nabo bamwetegekedde nga balowooza nti engeri gy'ali yeewalako banaamukola bye baagala. Naye ate abaana b'e Kabale balaze omutima ne bagamba eno musaaga temusobola kubaako kye mumukola, kubanga nabo omukwano gwe balina ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakimanyi bulungi nti buvunaanyizibwa bwabwe okumuprotekitinga n'atatuusibwako bulabe bwonna. Bw'atyo road block agiyiseeko ne yeeyongerayo n'atuuka ku leediyo era n'akola pulogulaamu ye gy'abadde ateekeddwa okukola. Oluvudde ku leediyo nga kyalina okuzzaako kujja okugulawo yafeesi y'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu ebyo. Era bw'amaze okugulawo yafeesi eyo abadde alina okugenda mu kifo gye bategese gy'alina okusisinkanira abantu be, kubanga waguliddewo yafeesi babadde ku kkubo nga tasobola kukubirawo olukuŋŋaana lwa nsonga abajja kutaataaganya entambula z'abalala. Bw'etyo poliisi emulemesezza okugenda gy'abadde ategekedde olukuŋŋaana lw'alina okumiitingiramu abantu abangi. Ne bawamba ebintu bye badde azze okukozesa omuli emizindalo kwadde alina okwogerera, omuli obutebe abantu bwe babadde balina okutuula n'ebintu ebirala bye bakozesa. Kyagulanyi Ssentamu takaayanye na poliisi. Abaana olugezezaako okujambalira n'abagamba nedda mugireke, temubakolako bulabe. Si be baagadde ottulumba wabula abo batuma batume. Naye kye tulina okukola, tulina okuyisaawo mesegi yaffe eyatuleese. Bw'atyo Kyagulanyi Ssentamu mu luguudo wakati wakubidde olukuŋŋaana lwe era n'ayimirira waggulu ku mmotoka n'ayogerako eri abantu babadde bakuŋŋaanye okujja okumulaba. N'atuusa obubaka bwe n'amanya nti kasita ku leediyo buyiseewo, ate ne wano nsobodde okuyisaawo bwe mpisizza ababutegedde babutegedde. Enjiri ya Kyagulanyi Ssentamu tekyali njiri yakoowola abantu nti muneegatteko ku NUP tuweere omuwendo. Tafa kuweza numbers nedda, wabula omulimu gwe gwa kwebaza abantu okulonda 2021 n'okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe nti mwalonda 2021 ne tetwalangirirwa. Kitegeeza kiri gye tuli okulwanirira obuwanguzi bwaffe obwo bwe baatubbako. Enjiri eno asazeewo nti agenda kugitambuza eggwanga lyonna asisimule bannayuganda, abajjukize nti tetunnaba kutuuka ntebe mu ntebe, abajjukize nti Uganda empya si eno gye tulimu olwaleero, tukyali mu Uganda nkadde ya Museveni eyaba amusibira mu bbwa. Kyagulanyi Ssentamu omulimu guno yagweyamye okutambula omwezi mulamba, era katusabe Mukama amusobozese okumalako, kubanga ne Museveni naye tatudde obunkenke bumufuukidde obunkenke. Agezaako okukola kyonna ky'asobola, asindika amagye gagezeeko okumutaataaganya, naye tamanyi ki Kyagulanyi Ssentamu kyazzaako. Yeebuuza nti singa tumukwata kinaaba kitya, ki ekinaddirira. Nabo bali awo bikyabasobedde. Mahanda yona tubakwenda omuntu n'omwe yijuka ngu Honorable Bahati n'omwari wa minisita b'okuruga kunuya bamazira emyaka n'ebisiibo kino kibakolera abantu hatu bali hano bateganisa abantu. President ija abahikamu arona abaramusyaho arona abaramusyaho
arona baramusyaho polisi hamwe n'amahe bakinwa umuhanda yuwa rya Geto TV arukuro nyankore twenda kwakira we bare kuje muri Kabale president Kabale bine mbundu bine biti bine zati ya gasi katurebe kirabeho ebyafaye bire byakoze ngo muna kushaka swire kina ibaye batire ya gasi abo kwa batamburaje batabateganise mwaje bagire kasese babateganise abantu bakumirembe katurebe yishiko ko mahande bakaguturabyamu twatambura paka kace kwenda kugwa bantu barombe shongora Bobi abana bakiga abana b'abakiga tubarazana twenda kwebaza Godfrey Yombya speaker wanakawa twenda kwebaza munywani witu kansara wa Masaka Arisina Nunji mwebare mwena munengo kukwatiraho muteka tegeje yo kore mirimo yitu mwebare na ba MP na ba mwena kukwatiraho twenda kwebaza company ya computer Dr. Uganda ahwa EM Plaza Kampala Road mu basement muduka 16 mwebare mnongo kunda Bobi Wine mwebare kunda president wihanga mwebare kunda president mwebare mnonga mwebare mnonga president wihanga achumiri emirembe wali nzira setuje cyasharo nakimiyehe barya kweshongara Bobi amahega roho polisi roho speaker ninga sho umugambirizi w'ekibineki abo nagezeho gamba nabo Joero Senkez Senyoyi bamemba ba parliament ya engaging police bagezeho gamba na police hamwe n'amahe abantu binjire mahanda gona abantu binjire mahanda gona ejini police hamwe n'amahe bakingo mahanda gutaho mutawuni ya Kabale jiniyo Geto TV yo huriyo mwebare kukunda muhembe moro gwake mboro muhembe moro gwake meya Murianya Marona agezo gamba na DPC meya wa Makindye aje gamba na DPC abakiga baga turabasa nabo bajya kuterebeshani abakiga bajya turabasa turarugaho murazana n'abana ba Buganda ide turi abakiga turarya bitakuri turarya muhogo turarya kahunga ide turarya emonde ya Kabale umukiga wa Kabale ndarye monde tora tumanyira umukiga ajya ngutumira tumanyira icyo turarye monde tutwarga kwa police enyuma no misho hamwe n'amahe police enyuma no misho enshobe ibakore mwene teganise bindi byona transport is frustrated abantu bakatambura ahabukwa police yakingo muhanda akatambura je abantu barwana abantu bayashisha bintu batasisire imbere yone so uhize trouble cause you are yokwe wano reba no hakutegana sabantu yabuze police hamwe n'abantu abona abakiga bajya guturarwa kwa president arona gabana secretary general na spokesperson w'ekibina na minister wa entertainment barumba gezo kureba tukoreki abakiga bajya gutura basi abakiga bajya guturarwa wa amahe abakiga bajya gutumira tuteganisa turarya kamonde kitu
You are Ayogereko TV from both sides. Thank you for loving Bob Wine. For those who are following us from different countries, mwebale nnyo abakulembeze baffe abalungi abakola omulimu ogusaamu ekitiibwa, abakola omulimu ogutuweesa ekitiibwa, abawanira president DPC abantu b'ekigezi. Thank you so much. People power. Our power. LUP oye. Chagulanyi oye. Ayogereko oye. Ayogereko munonga kwakira president witu omulese kyanga Excellency hakiriza okugamba ebigambo eri propaganda mukunuya gunaha dictator ogata Ayogereko Eri kyakaliza ebitire biragambwa tamazima. People power, our power. Twashemererwa munonga kandi turabashima abo tukiro office yanuya abo kwashimira tungo challenges sometimes there's some mobilization tutubire turagezo kuja mfano kakashiko ko organizing na kugamba bera twako bitari mwe na bimwe no yamurika abantu babiri bika babafata barabata mu bihome kayo bine manini rundi nenga inagiye mu bihome ibaramurire kongamwe nati yakutwikura office yanuya kina bayibara za forest moral authority yo kugira ngo bayire batuzirira office yitu. Bena abazabani ba Museveni bagiye batandika urugendo rwo kubiyaho byari moving dictator. Niyo abayobozi abunerera nabo kiyenyonga y'abakabare akande demokrasi ya ngezi arona n'ibindi byanga anaanza kuandika one by one wajeni magamba. Amazina mwaga manya champi yeshira ni ngorana a komite y'abacara. People power. Abacara mwena mufchirire chawi. People power. LUP. Chagulanyi. Nibayeka mwamusjo kato. Zai coordinator wa Kanu district mu LUP. People power. Amazina nijia na Katwishka mobilizer Kanu district. It's 2:39 p.m. Mujjo kyetumanyi nga fire brigade nga bamugaana okuyingira ekibuga olwo nga bamulaga okuyita mu luguudo oluyita ewala eyo mu nsozi aggukire wabadde wagenda okubeera veni. Kyakoze n'avaamu mu mmotoka n'atandika muganda wange okutambuza ebigere n'abayitako nga batunudde abasirikale olwo n'amaaso ne gabakanuka nga n'ekyokukola tewali. Olwedde nsuubira tiyagasi badde tebasobola kumukuba, tetumanyi oba ssente ze batayina, tetumanyi oba batya kooti ya nsi yonna emisango egiriyo nga bagezaako okulongoosa erinnya lyabwe wabula tebalina basirikale kye bakoze. Olwo nno pulezidenti n'atambula kilomita eziweredde ddala nnya n'abantu abayitirivu nga bwe bagenda mu maaso n'okumugoberera. Obwatuuse mu maaso asanze waliwo emmotoka emulindiridde endala. Olwo nno n'alyoka agirinnya ng'eri agirese emabega. Bw'amaze okugirinnya n'atambulako noza avuzeeko kilomita ng'emu endala bw'atyo n'asangawo ate ekimotoka ky'amazzi ekirala
ekizikiza omuliro ekirala saako n'abasirikale era nga babulookinzewo abayitirivu. Wano ye tavudde mu mmotoka wabula abantu b'ekigezi bennyini be bavudde mu mbeera ne balumba poliisi olwo ne basika omuguwa ne poliisi okakana nga poliisi ejjawo ekimotoka kyayo Kyagulanyi Ssentamu nga ayitawo. Endulo wayiza wano munnange nga balaga nti be bawangudde abantu b'ekigezi bakambwe. Abakiga bano bakambwe nnyo tebaagala kuzannya kye basazeewo kye baba basalawo. Bwe bamaliriza awo emmotoka ne ziddamu ne zisimbula. Abadde abuzeeyo akabanga katono nnyo mitaazi nga 35 okutuuka ewabadde radio emanyikibwa nga Cape Town ndowooza Kigezi Town Radio n'addamu n'asanga road block endala nga bamulemesa okugenda ku radio. Abaana bano era b'ekigezi oba abantu b'ekigezi abawagizi b'enkyukakyuka bataddewo embeera muganda wange bwe bati era poliisi n'epondooka enduulu n'ewaya pulezidenti n'ayitawo paka ku radio. Ebigambo byayogedde ku radio bibadde bisufu nnyo anyiza obitabiddamu kuba live yaffe ebaddeko ojja kuddayo girabe ey'okubiri ebadde pulezidenti gy'abadde naye nga buli muntu ali ebweru. These people they are so creative and active, tebaagala bali so attentive nga tebaagala kintu kyonna kibayitako. Era we batyo muganda wange ne bajjayo bu radio bwabwe obw'okumasimu ne batandika okuwuliriza pulezidenti biki byayogera. Programu ene tutte eddakiika zibadde nga 65 wakati w'enkaaga n'65 waavudde munnange n'akola ki n'ayogera ku radio eno n'amaliriza. Bw'amaliriza n'addamu okuyingira mu mmotoka ye. Olwo emmotoka ye manyikiddwa yennyini gy'atera okutambuliramu ebadde etuuse. Jjukira yagirese eri emabega gye babadde bataddewo road block okumulemesa. It's 2:34 p.m.